Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tubeereko Rachel mu ngalo eye seti. Mukyala w'amaanyi, amafuta alina mangi. Oba ng'oli eyo ng'olina amafuta agamala. Haleluya. Tusaba ffe, tusaba. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Tukkiriza Mukama akola ebyamagero mu kkanisa muno. Era Saturday ejja tulina embaga wano eya Isirayiri ne Doreen nga batambula mu fumbo obutukuvu. Era abavubuka bonna bambula kalevu, bano bonna sinaba kufumbira kuwasibwa biki byonna ebyo tukikolera wano misana tukutuku. N'okola endagaano yo n'odda ewuwo n'amakaavu. Mukama yeebazibwe. Ate tulina ne compound eri wali kumpimpi, tugamba muno sente nnyingi, jangu twogere. Tugatta wano mudda wali ku reception nga muddaka. Si bwe kiri bannange? Abamu tebanaba bakitegeera naye Mukama yeebazibwe. Sasa nnyo okubalaba abooluganda, mwebale nnyo okujja mu saavisi yaffe eno ey'okumakya gye twala okuyita Haleluya service. Era ndowooza nti Mukama jatukola bulungi. Batukwera ku kwaya mu ngalo batukoze bulungi. Njegadde nnyo oluyimba olwo mpologoma ya Yuda. Mukama yeebazibwe. Puli embuyaga ekola ki? Ekunta. Naye nkoze ntya? Neesize Katonda. Mukama bannange ate twesige Mukama. Kuba bamwesiga titujula. Mukama atuviirayo n'alwana entalo zaffe era n'aziwangula. Mukama yeebazibwe. Mwana wange Lizi, nsanyusa okukulaba. Obwedda ali luddawo. Wadde yeekwese. Kale, Mukama kuume. Tukwagala nnyo Lizi. Ono Lizi muwala waffe. Tumwagala nnyo era Mukama amukuumye era mukoze bulungi. Njagala okubajjukiza emitala 2 nga sinabagenda mu byawandiikibwa nti ekkanisa yaffe tugenda kuweza emyaka 10 guno omwezi nga guggwako okuva twatandika. Twatandikira wano, twatandikira Lugogo eyo nga batuggyako emitwalo 7 buli Sande. Naye wonyi zaali weeziri obudde obwo. Can you imagine? Era ekizimbe kye twalimu ekyo kyewuunyisa. Kyagala okwefaananyirizamuko ne kino. Kyewuunyisa. Naye Mukama n'atubeera mwaka gumu, 2, gumu kitundu or something. Nduka tudde ate Ntinda. Bwe tuva Ntinda, Mukama n'atuteeka wano ku eka 2. Eka ziri 2. Twazigula $1,640,000. Bwe tugerera kaakano, emu bwe tugamba okutunda, teka wansi wa biliyoni y'essente. Manyi waliwo oluganda yalanyumiza juzi nti waliwo omusajja omu musiraamu yagamba munne n'amugamba nti manyi nzikiriza Allah ampe biliyoni emu mu bukadde 8 waliwo polinyayalo okugula mu kyanja muno. Kati n'amugamba nti akole sente nazifunye biliyoni emu mu bukadde 8. Abooluganda tulina okukkiriza? Tulina? Mukama bannange atuyimuse bannange mu kukkiriza kwaffe. Wadde ng'embuyaga zikunta ez'enfuna na biki ebyo, Katonda waffe akyasobola. Mukama yeebazibwe. Kale twagala okubeera nti nno tukola olunaku olulungi. Ennaku z'omwezi 30 twalongezaayo tuweza guno mwaka 3 emyaka 10 ne tusembezaayo tukikole nga August nga 3. Lwaki? Abaana baffe bali mu masomero ejja kuba bakomyewo. Tuli wamu ffenna mu holiday eyo tusanyuke twebaze Katonda. Era banne mu planning bulungi muyite bannammwe si bya ssente. Ente ejja kubeera wano ndowooza si bwe kiri Mukama wange. Bwe tukuŋŋaana ente erina okugwa. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe mugagga. Eri abatakkiriza baga musoma ente neevaawa. Ente ejja kugwa. Anti Joy, ente ejja kugwa. Mukama yeebazibwe. N'ekisembayo ekyokubajjukiza nti obuweereza obutulabirira mu by'omwoyo oba obuweereza bwe tuweereza wansi waabwo babuyita abegayirizi ba Uganda. Kati obuweereza obuteeseteese olusaba lw'eggwanga okusabira Uganda mu mwezi ogwa
September week esookera ddala. Kati nja kubasaba bannange tubeere ku abo abasobera eggwanga. Tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga. Banne tumubiraba bannange. Twagala banne twewandiise tusabire ki? Eggwanga Uganda. Era nja kubasaba obanga ogamba nti no weewaawo kana emikono gyaffe abagala okubeera mu lukuŋŋaana olwo lwa nnaku nga 4. Nnaku nga 4. Kale ojja kubeera ku Watoto Church gye nnali nina omukisa. Twagenda ku Watoto nga nsiko, manyi nsiko ne tusamba ensiko naye twebaza Katonda. Tugenda okuvaayo we naviirayo ng'ekkanisa ekuze abantu baali nga 6 bw'ogatta saaviisi zonna 3 ng'okuwaayo ssebo obukadde 5 saaviisi emu. Era ge mafuta gwe tulina olwali tugenda kukula bannange. Tugenda kukula tugaziwe. Zino entebe z'olaba zino bajja kujja badduka misinde mbukirayo ekifo Oluganda nkereye. Mukama yeebazibwe. Kale twebaza Katonda olw'ekyo Mukama byonna byakola. Wiiki eyaggwa twali ku mulamwa nti otalo lw'omwoyo twereewalika naye obuwanguzi buli naffe. Nga tugamba nti entalo ez'omwoyo toyinza kuzeewala wadde okuzeepena. Tubeera mu mbeera nga Sitaani atulwanyisa, atuwakanya, atulemesa, ateekayo emisinzizo, n'ateekayo ebikomakoma, n'alima ebinnya ng'ayala okutulemesa. Era otalo lw'omwoyo toyinza gamba nti sijja kulubeeramu. Kavunomala okulokoka bw'oti bwe pa ofuka mulabe wa Sitaani. Naye ekirungi tulina Katonda omulungi nti ye munene ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi. Tinewankubadde nga Sitaani n'emisamba n'ebyokola majiini bacwezi bonna bagezako tuyimiriramu, tumaliriza tugiwangudde gyonna. Mukama yeebazibwe. Gwe twasenga munene era w'amaanyi. Ne tugamba nti Sitaani n'emisambwa n'ebyokoola n'ago amaanyi amabi tegawummula. Tegaba na public holiday mu nero independence tegagenda kwebaka. Tegeebaka. Misana kyo tegeebaka. Kati naffe kitugwanidde okubeera abalwanyi namige, abasajja n'abakazi abayimirira. Banaye Mukama teyatugamba twekweke, teyatugamba nti bamwewome, teyatugamba nti bamudduke waggulu w'emiti, yatugamba muyimirire. Lwaki? Obuwanguzi bwaffe era Mukama yabutuwa. Mukama yeebazibwe. Bino obudde bwe tulimu si budde bwa kutya naye bwa kuyimirira. Tuli mu ggwanga ennaku zino nga ebigenda mu maaso biyingula amaziga. Kati ng'ebyo bijje nako wabaddewo omuzimu oba muzimu abaana b'egundi be baguggulawo ndowooza ab'e Makinde Secondary School. Bakola bino babana okweba nti ne bakuŋŋaana ne bakola emizannyo biki prom. Kati mu byo ne bakola omuzannyo nga gwali gwa kufa gwa Sitaani. Nga omwana ava mu ssanduko y'omufu mbwalinga azuukidde naye ng'ate mulogo. Okuva ku olwo abaana b'amasomero bafudde. Omwana gwe nabagamba ow'eggayaaza yamaze n'atufaako. Bamuyita Sunshine. Twamuziika Kakumiro mu Bunyoro ku lunaku olwokusatu mu maziga amangi ennyo. Yafuna omusujja nga tuyinza na gunnyonnyola nti gamba gwamukwata leero ne kulema okulya buli ogani yonna eri mu bulamu bwe. Bakola postmortem nga amawuggwege agenda okuba gagondanga ng'ekibumba ekyenkoko bw'okiraba gali gakalubanga jjinja. Tuba tuli ku ekyo abaana 2 ne bafa endejje. Omu yafiiridde Makerere College School. Muwulira bannange? Muwulidde abaana bafudde abadde mu baasi badde bava Kakiri. Wangi? Kakiri. Bino ebyo Sitaani aba alwana. Kati gwe nange eyakkiriza Kristo Yesu tuyina okuyimirira era tuwangule. Oyinza ogamba nti akiri wala nnyo tebinkwatako, bijja kukwatako bambi. Tataliza Sitaani. Naye tulina okulwana obwezingirire tubeere abawanguzi mu Kristo Yesu. Yesu yatusuubiza obuwanguzi
nga ayita mu kigambo kye, ng'ayita mu maanyi ge ye, kubanga Yesu Kristo yawangula Sitaani ku musaalaba e Gologoosa. Era mu buwanguzi obwo gwe nange mwe tutambulira okubeera abawanguzi. Awatali Yesu tewaliwo buwanguzi bwonna, naye mu ye tulwana entalo ne tuziwangula. Era mu Kristo Yesu mwe muli essuubi lyaffe ery'obuwanguzi. Munzikirize nzimbire okwo ku kuyiga okunaku okw'olwaleero kwe nayise kyabadde kibuuzo nti oli mweteefuteefu mu nsi ey'omwoyo okufuna obuwanguzi. Buuza kulinaanyi, oli mweteefuteefu oba okyalimu akatya oba I'm losing the word, akabuusabuusa. Naye oba ono naayitawo nze anti ebyange mubimanyi, ani erulira mwalaba. Kasita otandikaawo omulaba agenda kulya. Kyewuunyisa nti n'ensolo enkambwe bwe ziraba omusajja omukazi omutiitiizi gwe zirya. Omutiitiizi tawona, naye ayina akangubanguba, ayina obuvumu mu ye, yawona. Batubuulira omusajja omu empologoma yamulumba, ng'emanyi ono genda kumulya, omusajja n'ayimirira n'ajja efumulye. Empologoma n'egamba owaayi ontajja kuliika. Empologoma n'egamba owaayi kanneeyongereyo noonye emmere awalala. Bayibuli egamba nti abatiitiizi tebalingirira mu bwakabaka bwa Katonda. Bw'obeera ng'oli mutiitiizi, eggulu lyerabire. Mukama bannange atuyambye. Kati mbuuze ekibuuzo, oli mweteefuteefu ow'oluganda okubeera omuwanguzi oba okyali mutiitiizi? Oli mu kutya, oli mu kubuusabuusa? Weebuuza kino kinaasoboka. Kati Mukama atukoowoola tweteeketeeke, prepare for victory. Tweteeketeeke tubeere abakazi n'abasajja abagenda okulwana, si kulwana bulwanyi naye okulwana okuwangula. Nabagamba Sunday yaggwa nti nno Mukama tetugamba nti nno tugenda kufuna buwanguzi bwokka, naye Mukama yatuyita tulwanira ku sayini tuno buwanguzi bwatuuka dda, katuggusa buggusa eri. Mukama yeebazibwe. Gye muli eyo obuwanguzi tubuyina mu Yesu. Kati okulwana tuggusa bugguse kyaggwa dda. Yesu yagamba kino kiwedde ku musaalaba e Gologoosa. Kati Mukama atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abagenda okulwana, naye ate mu kulwana tubeere bawanguzi. Kiriŋŋanga omusirikale agenda ku lutalo, naye ng'omusajja ono si mutendeke. Omusirikale atatendekeddwa tasobola kuwangula olutalo lwonna kubanga talina bumanyirivu, talina nakutegeera wadde n'akatono. Kiringa omusomesa n'agamba nze nsomesa physics, naye nga physics tamanyi physics na gy'alaga. Oyagenda kusomesa kyoyo bannange oluganda. Omuntu yenna atali mutendeke aba tawera. Naffe abasoma bayimirira wano tulina okwenda tuli batendeke. Yensonga lwaki tugamba theology n'okola kino ne mukola kiri kakosi kalina okakola. Lwaki? Tubeere batendeke. Mukama yeebazibwe. Kati mu ngeri y'emu mu nsi ey'omwoyo kiggwanidde gw'oluganda okutendekebwa mu ssaala, mu kusoma Bayibuli, mu bwetoowaze, mu kutambulira mu kukkiriza, okubeera omusajja omukazi era awaguza. Mukama atukoowoola tubeere beeteefuteefu oba tweteeketeeke okubeera abawanguzi. Atali muteeketeeke obuwanguzi mmye kite. Mukama atukoowoola tweteeketeeke tubeere abakazi n'abasajja abateesetekedde obulungi naye ate era abawanguzi. Mu Befeso 6 Pawulo ayogera ku byambalo eby'obuwanguzi, n'ayogera ku seppeewo ey'obulokozi, n'ayogera ku kitala eky'obuwanguzi. Byonna ebyo tulina okubeera nga tubirina mu ngalo zaffe 5. Bw'obanga oli mweteefuteefu olina okubeera nga olina ekitala kyo mu ngalo ky'ekigambo kya Katonda, ng'engabo y'okukkiriza eri mukono ogwa kkono, n'omusipi ogw'amazima guli mu kiwato.
n'engatto ez'okubulya enjiri nga ziri mu bigere, nga weeteeseteese gwe ng'omuntu eyakkiriza Kristo. Bw'oba tweteeseteese oluganda, olutalo luyinza okukulema. Naye oyo yeeteeseteese yawangula era n'agenda mu maaso. Nabadde nteekateeka okubulya kuno, Mukama n'antwala mu byawandiikibwa kye nayagadde ennyo mu kitabo kya Yeremiya. Tugende mu kitabo kya Yeremiya essuula zabadde 5 enyiri zabadde 20. Tubikole ku Bayibuli zaffe weziba weziri. Yeremiya 5 olunyiri lwa 20. Tugenda okusaba nnyo essiraawo olunaku olwaleero. Bayibuli egamba bweti, egamba gwe mbazzi yange erwana era ebyokulwanyisa byange, era gwe ndimenyesamenyesa amawanga, era gwe ndizikirizisa obwakabaka. Genda maaso. Era gwe ndimenyesamenyesa embalaasi n'oyo agyebagadde, era gwe ndimenyesamenyesa ekigaali n'oyo akitambuliramu, era gwe ndimenyesamenyesa omusajja n'omukazi, era gwe ndimenyesamenyesa omukadde n'omulenzi, era gwe ndimenyesamenyesa omulenzi n'omuwala, era gwe ndimenyesamenyesa omusumba n'ekisibo kye, era gwe ndimenyesamenyesa omulimi n'omugogo gwe ogw'ente, era gwe ndimenyesamenyesa abafuga ki n'abasigire, era ndikola ki? Aliwo ebiri mu Nyalugambo tya? Ndisasula Babuloni n'abo bonna abali mu Bakaludaaya obubi bwabwe bwonna bwe baakola mu Sayuuni mwe nabulaba bw'ayogera Mukama. Mukama yeebazibwe. Mukama agamba ng'ayita mu Yeremiya nti mwe muli mbazzi. Saze na mbazzi yange olwaleero. Mukyalo wange amanyi okuŋŋamba nti gwe bonoobeera bajja kuntwala. Ne mugamba agezaako nina embazzi mu mmotoka tajja kumpona. Buli waŋŋamba bone bakaboti bajja kuntwala, mugamba agezeeko nina embazzi mu mmotoka tajja kumpona oyo, ne Mukama ajja kumpolereza. Mukama yeebazibwe. Kati gwe nange abakkiriza Kristo Yesu tuli mbazzi, embazzi ennwanyi, embazzi eyassa enku n'ebikolo, embazzi eba ya kyuma neyita mu muti n'egwasaayasa n'ofuna enku. Embazzi bw'ogijjayo ng'olibadde otaana n'omuntu adduka buddusi. Lwaki? Wabamala ne kwetamu embazzi eyo toona. Kati Mukama atuyise gwe nange abakkiriza Kristo tuli mbazzi. Tuli mbazzi ya Katonda. Tumenyaamenya ne tukutulakutula ebijegerejegere, agalwadde, embeera ezo tutawaanya. Mu Kristo Yesu Mukama atugamba bwe tuba tweteeseteese n'embazzi nga weeziri tuzikozese, tulwane, tuwangule entalo. Oluganda tuli kasubi, tuli muggo buggo. Naye Mukama akuyise ki? Akuyise ki? Mbazzi. Manyi nti nno bano abaana baffe abato tebalabagana ku mbazzi. Bafumbira ku gaasi, manda, kiki ekirala kye bafumbirako? Kuuka. Tubamanyi mbazzi. Naye ffe otwakulira, era nzijukira nali mmaze endowooza nali mu primary 5, nali mu kyakutaano. Waaliwo akasaka, manyi obusaka bubeeramu emiti. Nagenda n'embazzi n'entema omuti omunene. Omuti ogwo bwe namala okugutema wansi n'engwasaayasa n'ensiba enku. Era nzijukira
ogwo munogo gwasookera ddala okufuna ssente zange nazijja mu mbazzi. Haleluya. Kati embazzi nkulu nnyo era ya nkizo eri omulimi. Embazzi byekola bingi nnyo. Osanga ebintu ebirala byonna bitasobola kukola ng'enkumbi oba oluso, naye embazzi omugaso gwayo munene nnyo era nga gwa njawulo. Kakati lwaki Mukama ageresa embazzi ng'agamba abaana ba Isirayiri? Yali ayogeza ensi ya Babilooni. Babilooni baali basajja bakambwe nnyo, era obwakabaka bwa Babulooni bwali buzibu nnyo nga bwa musaayi. Abasajja bali balinga bawanvu nga banene baggumivu, babeera nga bannaggwano, era ng'entalo ze balwana baziwangula newankubadde nga batabakkiriza mu Kristo Yesu. Baali basajja balwanyi nnyo. Kati abasajja bano ne bavumbeta akasi ka Isirayiri ne bakalya. Kati ensi ya Isirayiri nga babonaabona babafuula abaddu, be babalimira, be babooleza engoye zaabwe kubanga bano baddu. Naye Mukama n'agamba Isirayiri, muyimuke muli mu kifo ekyo eky'okutya wadde nga muli batono, naye kaakano olwali mbafudde embazzi nti ne Isirayiri ejja kakana wansi. Owooluganda, tuli mu mwezi ogwa Julayi nga tugamba nti Mukama agenda tulwanirira. Gwe oli mbazzi n'ebikusinga ebinene ogenda kubyasaayasa. Oli mbazzi n'ebikusinga amaanyi ogenda kubitemaatema. Kyotemaatema tekijja kuddayo kuyimuka. Nga bw'olaba embazzi wetema omuti bwe gumala okugwa mpoozi mulala nga gumesewo bumezi, gw'otemye teguyimuka. Ani era gwe guyimuka? Bw'omala okutema okukka wansi. Kati Mukama atugamba gw'oli mbazzi, ky'onootemaatema mu kino ekiseera mu bulamu bwa Kristo Yesu ojja kubeera muwanguzi. Era Mukama Katonda ali naffe, atufudde embazzi. Owooluganda, tofuuka katibuti oba ssubi oba emmuli. Toli lumuli, oli mbazzi mu Kristo Yesu. Era ennaku zino bw'oba ng'otambula, sitani mujjukize, tonneepankirako, nze ndi mbazzi, nja kulyawo, ate bwe nnaakutema tojja kuyimuka. Ekyo ky'oli. Mukama ffe yeebazibwe. Kakati tuli mbazzi naye tulina okweteekateeka. Owooluganda, oli mweteefuteefu okuwangula entalo ez'omwoyo. Mukama yakuwadde byonna bye weetaaga, naye bw'oba tuweteeseteese tojja kufuna buwanguzi obwo. Ng'okyali mugayaavu, weesaasira, ozinze emikono, amaaso gatya, oli mu kubuusabuusa. Mukama yatube nga tweteeseteese mu nsi ey'omwoyo. Kambalageko ebibi oba obubenje obuva mu butali bweteefuteefu. Ebimu ku ebyo obutabeera bweteefuteefu y'ensonga ey'obutasaba. Omuntu nga mugayaavu. Oluganda tusabe, kale kanzije. Oluganda tusabe, kale ndaakusangayo. Waaye tugenda tusabeko, anti mbadde nkyali bize. Obusongasonga obwo butaliimu bwonna obwo bulaga omuntu atali mweteefuteefu. Samusoni mu Judges 16 yalemererwa olutalo ne bamugyamu n'amaaso kubanga akadde ako wadde nga maana n'awangula, naye akadde ako yali teyeeteeseteese. Peetero mugeresebwa mu Matayo 26 naye yakagwamu kubanga mu budde obwo bamugezesa yali teyeeteeseteese. Bantu bangi mu Bayibuli ne mulamu bwa bulijjo abalemesebwa oba abawangulwa olw'ensonga nti tebeeteeseteese mu kusaba. Akabenja k'okubiri bwe butamanya kigambo kya Katonda. Bw'oba tumanya kigambo kya Katonda oba teweeteeseteese, omulabe Sitaani ajja kuyitamu. Yesu bw'ajja okukemebwa ne Sitaani Matayo 4, Sitaani yamusanga yeeteeseteese. Sitaani nga mugamba, kale gwa wansi nja kukuba kabaka wa Katonda bwonna obuliyo.
namugamba kyawandiikibwa tovunamira katonda yenna atali katonda ono ow'omu ggulu. Oluvannyuma Yesu Kristo n'abeera muwanguzi olw'ekigambo kya Katonda. Bajjajjaffe Adamu ne Eva osanga ku nsonga ez'abalemesa okuwangula Sitaani baali tebeeteeseteese na kigambo kya Katonda. Kubanga Sitaani yababuuza, naye omanyi oyinza okulya ku guno omuti omulungi ogw'omuzabbibu? Ebyo bye baddamu simanyi byali byawandiikibwa. Kikyengamba Oluganda, manya ebyawandiikibwa. Soma Bayibuli yo buli lunaku misana na kiro, kubanga kyakulwanyisa. Beera musajja mukazi omusabi. Akabenje akalala k'okubeera botaba batuukirivu, okubeera nti no tuyina ebibi bye twazza naye nga tetwenenyanga. Kati mu kwenenya nakukubeera kweteekateeka okutuyamba okuwangula Sitaani. Oluganda, wenenya ebibi byo buli lunaku oba weewolereza eri abantu babeera bwe batyo nga bo tebakkiriza tekyabadde nze tebantegedde bulungi kazimu nkunyonyole. Lwaki onyonyola? Wenenye. Haleluya. Okubeera nti nno obutuukirivu tubusuula mu gguluka. N'ensonga endala nanjogeddeko ndowooza oluvannyuma, okubeerawo okwebaka mu by'omwoyo, spiritual stupor. Bw'obeera ng'omuntu abeerawo bw'atyo nagalaale alinga kitengejja, Sitaani agenda kubba bulungi akumalirize. Naye bw'obeera ng'oli mukazi musajja nga towebasebase naye nga oli mu by'omwoyo, Mukama ajja kutuwa obuwanguzi. Munzikirize nteeke essira ku nsonga ey'okubeera nti n'abooluganda tetwagala kusaba. Tuwa ensonga zonna ey'obutasaba. Ne weekwasa akanti kano ne kali okumaliriza nga tosabye. Omuntu atasaba aba agaana amaanyi ga Katonda okweteekateeka okwongera entabe z'omwoyo. Naye omuntu yenna ajjumbira okusaba oyo abeera mweteefuteefu ssaawa 24. Obutasaba nsonga nkulu nnyo mu kkanisa. Gwe nange bw'obanga oli mugayavu mu kusaba onafuya abalala bonna, obeeranga eggi ebbi eriri mu maggi amalungi. Eggi bwe lyonooneka nga bbi lyonoona amaggi amalala, galinganga nnyaanya. Ennyaanya evunze ejja kwonoona ennyaanya endala. Banange si bwe kiri? Mpozi ng'ogiggyemu bujja naye nga n'ogiggyemu enoona ziri endala. Mu ngeri y'emu abooluganda abagayavu mu kusaba mumenya abalala abasaba olw'obugayaavu bwammwe n'obulagajjavu. Kati Mukama atukoowola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abeewaayo. Omwami omu yagamba bw'ati nti bw'ogwa mu kibi eky'obutasaba kitegeeza teriiyo kibi kyotasobola kukola. Bw'ati bwe yagamba. N'agamba nti omanyi okusaba kutukugira, tuzimba ebisenge. Kati bw'oba tosabye toyina kisenge. Omulabe waayagalira waatuukira n'akola by'ayagala. Ekibi ky'obutasaba kikuggulawo mu nsi ey'omwoyo n'okukola ebibi ebirala. Era y'ensonga lwaki ne mu kkanisa owooluganda bw'agwa mu kibi eky'obwenzi n'asigala bw'atyo, n'essigala abajja kumunywa, n'ettaaba amunoonye, n'enjaga naye ebeere ng'agyetaaga. Lwaki? Talina kisenge kimukuuma. Oluganda naddamu n'agamba nti abasumba n'abakulembeze mu kkanisa abatasaba abo be bakiise ba Sitaani mu kkanisa. Bw'atyo bwe yagamba. Abasumba abatasaba n'abakulembeze b'obuweereza mu kkanisa abatasaba abo babeera bakiise mu kkanisa aba Sitaani. N'agamba nti abayimbi abatasaba abatanoonya Katonda abo baba basanyusa Sitaani.
era go baba bayimbira. N'agamba nti abakebezi mu kkanisa abatasaba abo baba nabo bakiise era nga baaniriza sitaani. Sebo tukwaniriza sitaani wano tukwaniriza. Naye omukebezi omusabi ne sitaani aba amutya. Era sitaani abagamba wano naayitawo ntya. Naye omukebezi atasaba sebo sitaani twaniriza munnange ky'oba ogamba. Mukama bannange atuyambe tubeera abakazi n'abasajja abasaba. Yeddemu n'agamba omusajja y'omwono nti abasajja oba abaami oba bataata abatasaba abo bizanyisibwa bya sitaani mu maka. Sitaani abifuula ddole. Lwaki? Lwa butasaba. N'amaliriza n'agamba nti abakyala oba abamaama abatasaba abo sitaani mwayitira kkubo lye kubanga bo tebasaba liba kkubo. Kati Mukama atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abagenda okubeera abasabi era abeewaddeyo. Oluganda, ezimu ku nteekateeka z'osobola okukola mu nsi ey'omwoyo n'obeera nga omulaba ogenda kumuwangula kukubeera omukazi n'omusajja omusabi. Era mu kusaba okwo yongerako n'okusiiba. Oluganda ye gwe osiibako ddi. N'olya emmere okuva ku Sande paka ku Sande. Ku makya mu ttuntu n'osaba kacaayi. N'olya ekyeggulo. Bw'oba ogenda okwebaka n'osaba ne bu biscuits obugato bwa sikadde nabwo n'obulya n'obuvumeta nabwo n'obwezza. Oluganda osiibako ddi ggwe. Ye emmere gy'olya enekomyawa. Mukama atukoowoola nti ebimu ku bye okweteeka tulina okukola kuba nti tubeera abakazi n'abasajja abasabi. Kakati njagala okera ku nsonga eddako ensonga ey'okubiri nti mulimu amaanyi okweteekateeka. Mulimu amaanyi okubeera obulindaala mu nsi ey'omwoyo. Mulimu amaanyi okubeera nti tuli basajja n'abakazi nti ekiseera kyonna Sitaani watusangira asanga tuli bulinda tulaba. Ebiseera ebisinga obungi omubbi ayala kujja nga weebase nga tomuwulira. Naye bwakusanga ng'owulira aba mukuta kubanga akimanyi owaayo omusajja ono yandiba n'embazi ye mu nnyumba. Ne bw'oba nga weebase ng'afuna waayita. Kati mu nsi ey'omwoyo gwe nange kituggwanda okubeera abakazi n'abasajja abeeteefuteefu essaawa 24. Obweteefuteefu buno butuyamba okuwangula entalo ez'omwoyo. Era buno obweteefuteefu tebuliiko holide yonna. Essaawa yonna kitugwana okubeera nti no tuli mu kusaba, tuli mu kusiiba, tuli mu kusoma Bayibuli, tuli mu butuukirivu, tuli mu kwenenya bibi byaffe. Kwonna kwonna okwo abooluganda kubeera kweteekateeka. Nti era mu kyo mwe tufune obuwanguzi. Pawulo agamba Timoseewo essula ey'okubiri ng'agamba abooluganda nti mmwe mubeere ng'abasirikale. Omusirikale wonna omusangira mpozi ng'ojja kuba n'abatamiivu abeera yeeteeseteese. Tomugwako kiyiifuyiifu. Naye ffe bannange Sitaani amenye tugwako ekiyiifuyiifu nga tetweteeseteese. Kati Mukama atukowoola ezo embeera tuziveemu. Gamba nti amiina. Olutalo olw'omwoyo nabagambye si lwa kuzannyiramu. Era abooluganda bangi balugendeddemu. Bangi. Bali awo beetoomoza bwe bataata omanyi nkyali bize. Mukama atukowoola tuve mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Tuyimirire. Tubeere balwanyi. Tubeere basi balwanyi. Tubeere bakazi n'abasajja nga ne Sitaani bawulira erinnya lyo. Peter nawulira erinnya lyo. Gagamba omusajja oyo atutawaanyiza. Mukama atuyambe nti n'amannya gaffe gabeere nga bwogerebwa mu nsi ey'omwoyo. Sitaani aba agatya. Nze banesaala kwebwana nti noki naye ndowooza nti Sitaani atya erinnya lyange. Sibizannyiramu. Kuddawo kuliisa bijanjaalo mpiso bino byakulwanirira paka tulina okubeera abawanguzi. Yimusa erinnya lyo n'obujulizi bwo nga mu nsi ya Sitaani ya Geyeena balimanyi.
ogamba jjoyo ono tunamusobola ogamba happy tunamusobola muzito muzito twala basani bagambe genda kale wagundi siya kwela linyeryo wakagundi kano ako tuweleze kana kademoni akatonotono kajja kamalirizaako tulina okubeera abasajja n'abakazi nga tuli banywevu nga tuli bagumu ddala kati mu kweteekateeka okwo mwe tufunira obuwanguzi obwannamaddala mu nsi ey'omwoyo ate bw'ova mu nsi ey'omwoyo ne bulabisibwa mu bintu ebikwatibwako. Jjukira nti buli bintu by'olaba ebikwatibwako ebiri fiziko biba nga bimaze okukolebwa mu nsi ey'omwoyo, oba birungi oba bibi. Naye ng'ensi ey'omwoyo yankizo nnyo, tulina okugiwamba, tulina okubeera nga ffe bakabaka, tulina okubeera nga ffe abagitwala si ye tutwala. Manyina kuzina enjogera eyo, manyi musumba embeera entwala ekutwala luddawa yegwe ogitwala ddi? Nze sijagala enjogera eyo, mubadde bintwala bikutwala luddawa, gulina okubitwala. Mukama yebazibwe. Essomo eryokusatu naliise nti obweteefuteefu mu mwoyo buleeta obuwanguzi obunene. Obweteefuteefu mu mwoyo buleeta obuwanguzi obunene. Mukama atukoola gwe nange okubeera abantu abeeteefuteefu tuwangule entalo ez'omwoyo. Ne bwe zibeera nga nene zenkanawa tubeere bawanguzi. Ne bwe zibeera nga mpanvu zenkanawa tubeere bawanguzi. Ne bwe zibeera nga ntalo ani yazitandise tumaliriza nga ffe abawangudde n'esse abawanguddwa. Mu ekyamateeka ekyokubiri 2:17 Babuli egamba nti muyimirirewo mulabe obulokozi bwa Mukama Katonda. Muyimirirewo awo, temwekweka, temutya, temudduka, temubuusabuusa. Naye mukole mutya? Mukole mutya abooluganda? Muyimirirewo awo mulabe ki? Obulokozi bwa Mukama Katonda waffe. Bwe tunaayimirira abooluganda tujja kubeera bawanguzi. Bwe tunaabeera abatiitiizi bajja tuwangula. Jjukira nti n'obulokozi bwe twayingiramu Mukama tuwadde obuwanguzi bwaffe. Kati ffe ogwaffe omulimu gwa kuggusa Mukama kyamala okukola. Era Mukama Katonda tayagala wa luganda oba mulokole otalo awanguliddwa naye tubeere bawanguzi n'okukirawo. Abaluumi 8:37 Babuli egamba nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Ne Matayo 10:6 agamba nti obubonero buno bunaabagoberera abo abakkiriza. Bw'oba oli mukkiriza obubonero obw'obuwanguzi obw'okubotola binakubeera nga buli naawe. Naye Mukama atugamba nti tubeere abakazi n'abasajja abeeteefuteefu ababeera obulindaala mu buli ssaawa yonna yonna okubeera abawanguzi. Era Katonda waffe no kyayagala tuyige okubeera abantu abeeteefuteefu, preparedness in spiritual warfare. Nabadde njiga ku kasolo kano bakayita mpeewo. Mpe ekifaananyi ekyo kyagizemu akatuna keerabidde ku kampeeko ka point ako. Ani amanyi empeewo? Ye mwazisanga mubeera mu fulaati Kampala. Mu Luzungu bagiyita ddiya, naye mu Luganda gye bayita ki? Bagiyita batya? Empeewo. Empeewo ze zimu ku nsolo Mukama ze yatonda nga okubeerawo kwazo kwesigamye okubeera abeeteefuteefu essaawa 24. Bwe gutabeera ogwo empologoma gira essaawa yonna, era senga kibeerawo zisaanibwawo zonna. Kati mwere ettuluba mulimu empeewo
mulimu akamyu, mulimu ne zebra naye oli omwo. Zo okuwona kwazo oba okubeerawo kwazo zirina okubeera nga essaawa 24 zeekengera buli kimu. Era senga tezikola bwe zityo ziriibwa buliibwa ne ziggwawo. Naye olw'okubanga ensolo zino ziba za bulindaala, ziba zeetesitese, ziwona. Mukama yeebazibwe. Mukama nawe kyakuyita obeere ng'empeewo eyo, wadde ng'empologoma nnyingi n'ebiba ebiyingi byagala okukulya, naye obeere nga essaawa yonna obeera bulindaala. Genda mu maaso mpaka kafaananyi ako. Kampi. Kati oba mulaba ekifaananyi kyange. Kati ono maama mpeewo. Mumulaba maama ono? Kati maama ono tali yekka, ayina ezzadde lye, omwana ow'obulenzi wuuno. ono mwana wa buwala. Mumulaba maama? Naye olaba bwe bali. Naye wano mu kakona, oba wano mukiraba ku beta screen, wano waliwo omuli. Mulaba omuli bwati. Kati Sitaani bwati bw'abeerera obulamu bwo, essaawa 24 wanaayita anaakulya atya? Bw'osigalawo n'ozembeya ofuuka mmere kyaggulo oba kya misana oba kyankya. Naye maama ono empeewo eno ebeera yeegendereza nnyo essaawa 24. Mu kwegendereza okwo mwawonera okuliibwa wamu n'abaana be. Kati Mukama atukoowola gwe nange ti mu nsi ey'omwoyo mwetaaga okwegendereza. Wajja ogenda w'oluganda, baani b'obeera nabo? Bw'oba wakulya kya misana okirira ludda wa? Ani gwe weesiga? Muntu ki gw'ossa naye ekikoowe? Bino biba bikulu nnyo. Bw'oteegendereza wuuno bakajjeeko, ono ali wano, laba omumwa gwe gwekana mwasamu, ate gikkuta gino emimwa gino tegikkuta. Sitaani takkutangako gwanaalya. Oluganda va mu kutunula butunuzi, natulaba bwe naabeera ebyo. Era mu nsolo eno ey'empeewo ebyokuyiga bingi nnyo. Kitugwanidde okubeera abeeteefuteefu essaawa 24. N'ekyokubiri, okubeera sensitive to danger ensures survival and continuity. Nti bw'obeera nti weeteeseteese, Sitaani tayinza kumalaga kulya nga bwali abalala. Abooluganda, obutali bweteefuteefu bwenkanakana okuwangulibwa mu lutalo. Era ekiva mu ekyo kwe kuswala n'okusanyizibwawo. Bw'obanga weeteeseteese, tukakasa obuwanguzi, ebyamagero n'okubotola era obulamu bwaffe. Era olutalo lw'omwoyo luli lwabo eri abo abeeteefuteefu. Obutasaba n'okubeera nti nno tuli awo tutyo tusala gwa naggamba, omulabe Sitaani agenda kutulya buva. Naye bw'obanga ng'oyimusa oluganda, Mukama ajja kutuyamba tubeere abakazi n'abasajja abawangula mu nsi ey'omwoyo. Kanziremu nkubuuza w'oluganda, okuva n'olwaleero onoobeera omweteefuteefu, okubeera nti toli awo otyo naye obeere musajja mukazi mulwanyi. Oneewaayo n'ogamba nze olunaku tutandika na kusaba, ndumala mu kusaba era ndumaliriza mu kusaba. Okusaba oire kusaba okuwanvu, okumpimpi n'okwekigambo ekimu. Kati Mukama atugamba essaawa yonna tufune ensaba ejjamu ey'embeera gye tubeeramu akaseera ako. Naye bwe tusalayo gwa naggamba, entalo zigenda tuwangula. Ate omulabe Sitaani takoowangako
kulya abaana ba Katonda naye tokkiriza mulabe kulya naye ggwe mulye. Mukama yeebazibwe. Tetugenda kukkiriza mulabe Sitaani kutulya, ffe abagenda okumulya. Ng'amaka, ng'ekkanisa era ng'eggwanga, Mukama yatuwa Omwoyo Omutukuvu era Mukama atukowoola okutambulira mu buwanguzi obwo, mu byamagero, mu bubonero n'ebyewuunyo okutuusa Yesu Kristo lw'alidda. Haleluya. Tuzibirize ku maaso gaffe. Njaloddemu yimira ku magulu go, oba yimira ku magulu go, ozibirize ne ku maaso go. Yogerako ne Katonda kiki owulidde. Yogerako ne Mukama kiki owulidde mu ssomo lino ery'olwaleero, okweraba eteefuteefu nga akaweewo. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo. Yimusa eddoboozi olw'Oluganda. Mukama mwebaze ekigambo ekyo. Mukama mwebaze olw'ekigambo ekyo. Yogerako ne Katonda bannange, nakyo kikulemye era obugayavu tunabukomyawo abooluganda. Mukama mwebaze olw'ekigambo kye. Mukama mwebaze olw'amazima gatuwadde. Mukama mwebaze kubanga ye mukulu era wa kisa era atwagala tubeere bawanguzi. Mukama mwebaze nti atuwadde obumalirivu eri emitima gyaffe okubeera abasajja n'abakazi abawangula naye abatawangulibwa. Mukama mugambe nti okuva n'olwaleero nja kubeera musajja mukazi musabi, nja kwewaayo okusaba, nja kwewaayo okusoma Bayibuli. Oluganda yogera ne Katonda wo. Temubeera bagayaavu nammwe mulimba abooluganda n'okusaba nakwo kubalemye. Rebo sarerebe, rebo sarararabayerebe, ozwa ya makakazati nimenemene, meterere baregazariri bariarerebene, rebo bosarere baregazururubane, rimo kotorere baregazururubaye. Mukama tuwa obuwanguzi Yesu. Mukanisa muno Mukama nga Ssekinnoomu, ng'amakayi Mukama tuganye Mukama okuwangulibwa. Era Setaani tajja kutulya buva, kubanga empologoma eri mu ffe esinga empologoma eri mu nsi. Mukama ng'empeewo bwebeera ensolo egendereza, bwebeera ensolo ewangula entalo zaayo, naffe Mukama tuyambe. Sitaani aleka okutulya Mukama, kubanga bw'alya maama n'abaana bajja kubakima. Mukama tusaba tuyambe nti Sitaani aleka okutulya ffe nga bataata, nga basajja, nga bamaama oba abakyala. Naye Mukama tubeere abalwanyi namige, tuwangule Mukama olutalo lwonna Yesu. Tubeere Mukama kyoya tubeere. Tubeere abakazi abatata, abasajja abatata era abatatya. Mukama tubeere abavumu, tubeere abagumu mu ffe. Tubeere abakazi n'abasajja abavubuka n'abawala n'ab'obulenzi abalwanyi. Mukama tulwane paka tuwangule. Mukama tuyimuse mu nsi ey'omwoyo. Tuve Mukama mu kwebaka okutawedde ne tuloota ebitaliimu nga tuli olw'obugayaavu n'okwesaasira n'okubuusabuusa. Mukama tuyambe tukutule tuyimuse. Rebo tarere barerebo rimo mosarararabayerebe. Hallelujah Lord God. Hallelujah Lord. Lwekyo nga bw'ajja yimusa emikono njala kusabira. Katonda w'amaanyi amangi, Mukama mpaaya abaddu bo bayimusa emikono gyabwe gy'oli. Mukama nga tugamba nti guno omwezi gwe twawaayo ku nsonga eno ku ntalo ez'omwoyo tubeere abawanguzi. Ayi Mukama, tubeere abakazi n'abasajja abawangula so si abawangulirwa. Mukama tukoola otuyimuse Mukama, tuve mu butasaba, obutenenya bibi, obutatambulira mu butuukirivu. Mukama tubeere nga tweteeseteese mu buli mbeera zonna. Ng'omulabe Sitaani wajjira wonna atusanga tuli beeteefuteefu, aleke tugwako kiyiifuyiifu okutuyuzaayuza oba okutulya. Mukama tuyambe ti mu nsi ey'omwoyo tubeere Mukama nga tuli balamu naye nga si bafu. Era Mukama tusaba nti guno omwezi ogwa Julaayi tubeere Mukama bawanguzi, ebyamagero, ebubonero Mukama n'ebyewuunyo Mukama obitukolere Yesu. Era Mukama tuwaguze, tubotole era tuwangule. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.